Eranga ngombo ya Felix keep the memories wano yenyenyene ku Celeb Jazz Studios wano yenyenyene ku King Montage Studios so munange gwale yandaba ngo yagala okubanga tukwatira omukolo ebifananya manya ebimikolo balubuzanya ebifananya bemekubula videos zemekubula mu buzero lensa waso okubulya lwaki kata so kwata omukolo video netabula oba ebifananya ne bitabula oshegedde bulungi nnyo mu kibuzero lensa ajja kuba abanyonyola nenga abo bayita banafe aba King Montage batuyita ba King Montage Studios nga tukwata emikolo ejenjawulo okuli embaga okwanjula okuhinjirwa okukyala befananye ku buli mukolo gonna birthday party baby shower photoshoot gamba buli kintu kyonna kasagubwa mukolo graduation party tujja munange ne tumaking omukolo gwo kubo gwa kabi ate tugenda ku introducing akantu akapya aka decoration nga tugamba muno omukolo gwo bayaga gubere gwa kabi nga tujja ntugutima n'ogutima ne guba nga gwa tabu mukoso wekwate bannaffe aba King Montage Studios nga tusangibwa wano enankulabye ku bitaala ekizimbe bakiyita Prime Tower wotuukawo ku bitaala bw'eppaba obanga tunatuukawo tukubire ku simu zaffe wammanga 0702 10-45 njiddamu 0702-10-45 oba eya MTN 0777-02-3405 waliwo wadde bakomenti nga nti okuba nnyo obulango neŋŋamba ye nina obukuba kubanga bebumusasuza oba nteesaamu ssente oba osobola ogenda ku Instagram page yaffe bagita King Montage Studios nolaba ku bifaananyi bye tukuba ebyakabi ennyo nobeera nga tokola ki nga naawe osiima nodde nawe notuwa omulimu gwe ntuwa ntugukwata naye nga njagala omaliriza show y'olunaku olwaleero temwerabira buli luvannyuma lwa nnaku 2 buli lwakusatu n'olwokutaano tu streaminga live wano ku Celeb Jazz so oyagala okulabako kunda wako live engeri gyennyumyemu engatto studio yaffe efaanana etya nga twejubisa ku lunaku lwakusatu n'olwokutaano tubeera tu streaminga era tugenda tuba tukitandika n'okutandika n'olunaku olw'enkya so oyagala stream yaffe enkya tuba tu streaminga show zaffe zonna n'okulaga engeri amasape gye gabeeramu wano mu studio zaffe eza King Montage Studios so Maureen Nantume twamuguddeko era nga y'omu ku bakyala adde bavudde nnyo okubanga bayogerwako mu bintu by'okuba mbuno eby'obufumbo era nga ntwanyumadde bagamba Maureen oyo omusajja we bayawukana akuza mwana simanya yeyombekera biki Maureen Nantume namuguddeko munange nengezaako mubuuza ku mawulire gano n'abantu ebintu ebyenjawulo bayogerako ebyokuba muno yeyombekera era n'abantu ebagenda babungeesa mbuno omukyalo ono yagoba omusajja mu nnyumba era abeerayeka Maureen Nantume naŋŋamba nze bba wange nkyali naye nkyabeera naye tweyagala nnyo tukuza mwana waffe just abantu balingiriza nnyo baagala bikaseera obeere ng'okola ki ng'opostinga nopostinga omukazi n'agamba yesirwema mumugyeko akamanyira ako akanyampya jjula mbuno simanyi nopostinga so kamba tuseko omukyala the beautiful the lovely mama mikolo amanyiddwa nga Maureen Nantume abeere nga abannyonnyola ensonga ze mumutegerevu nnyo yadde anyumye nnyo mu gomesi ya blue era nga munange yagambye ebintu ebyo ebiri so wagwe mundigo ogusoose nga nagambye subscribing nga gwagwe gokubiri likinga video eno ate ogisharinge buli wamu abantu basobola okuba nga bakola kibaja this is the beautiful Maureen Nantume. Tubadde ku mukolo gw'omwana mulenzi Kabakko. Yes. Ogambye ki? Tubadde ku mukolo gwa Kabakko. Ate nga twayitiddwa. Teri kirungi nga kuyita ku mukolo bannange olina okunyuma. Omukolo ki ekisinze okunyumira? Nyumiddwa nnyo Kabakko mulaba nga ali mu mpale empanvu. Nennyumirwa okuba nti tabuuse. Mumanyi nga abukabuuka. Era wedda nzijja ng'amba agenda kubeera atya mu bako. Ko ddala. Ekisooka empale yagitemye oba mpanvu. Naye ng'enzo olaba byonna nga bituufu. Ubwo obadde omuyembera tabuusebuuse teyeekyanzeemu. Nga abadde ekitiibwa kyayolesezaawo sikirabanga nako. Amanyi kye bayita obuko. Azze ddala kunona mu kyalo. Ye n'omukyala we ubwo osobola kubawa bubaka kyala. Kyesooka okugamba Kabakko ye bali kusalawo muto naye ku myaka egyo kubanga ateekinze sitepu kyamaanyi kirungi nnyo kyakoze era nenegayira Katonda abakuumi yes bibaamu obunyiivu bubaamu naye olaba asazeewo ate nga munne abadde nga naye nga tubadde nga tubalaba so watuukidde okusalawo alabye nga ye munne magaliza benyumisaba Katonda abeere mu maka gaabwe kyekisinga okubeera n'okugumiikiriza ebigenda okuba mukozi bibaamu. Abayimbi we babeera mu ndongo eno balaba abantu bangi abasajja bangi abakazi bangi oli gwabadde naye oba gwavudde naye emabega n'amusuulawo n'agenda n'ono gwalabye mu kikulu ye Kabakko osobola muwa bubaka kinga y'omwana sisuubira nti ajja kikola kuba munne abadde naye yes bemanyi bwotuukira okusalawo nti kaŋŋende ow'omukyala wange mu maka gaabwe mu bazadde be oba owulidde nga omuntu ono agenda kumukuuma
oba nfunye obuzibu oba sente zikendedde oba erinnya liweddewo oba ngaggawadde tetujja gamba bibi byokka oba ngaggawadde oba ki kantambule ne munango bemanyi ajagenda mu maaso. Mami ku bbanga ly'omaze ng'ogenda ku mikolo bbanga ddene nnyo ng'ogyeko ky'okubanga Kabaka ayambadde akanu takambadde leero kyanjawulo ki ekisinza okusanyula ennyo kwawukana ku mikolo emirala gy'obadde ogenda? Abayimbi bambi bazze okumujagulizaako ekyo kirungi nnyo nnyo ndowooza tabadde disappointed banne bazze kirungi nnyo. Leta. Leka bakwateko. Bisembu nange era nange mbisembu kubanga era nange mbadde sikola. Naye bukyabo bwetwala bisembu sijja nagamba nti tatubisembu atubisembu nnyo watwadde abantu abalala babagula tusigala nga tuli basibe tulina obulumi bwaffe naye obulamu ate bulina okugenda mu maaso. Tukulabyeko okyadde ku mukolo gwanga. Okitegeera Kabaka yankuse Omuntu gwe tubadde ekyaddala yekwomu bwe tubadde tetusuubira kulabako. Lwaki? Anti obadde wekwese nnyo ng'otubuze ku maaso. Okwatulira omubanda. Mbeerayo nnyo mbeerayo ewaka. Mbeerayo ebirala bwe mba sirina kyenzijja gamba. Lwaki njijja? Abantu beetamu abo weewuba nga tolina nakyo bagamba naye bwe mba nina kye mbategeeza nzija bwe mba sikiina nengaali. Ekiki ekisinza okuwulira emboga abantu basinga bazinga bagamba mukyala we ayeka tebakwata ono yaye sina nakyo sigenda nakyo kubanga sibiwuliranga maybe abo abalinaanye ne munaye atukubyeko surprise okubanga ate bw'aba yandidde mukubuyaayi kitegeeza ye munne n'alekawo abantu balala ye munne. kino kiyigiriza kye naddala abavubuka abalinga Kabaka. Kati olaba waliwo banna abawulidde nga nabo bajja kimu era ojja kulaba nga nabawulaki nga bakikola kirungi bw'oba ofunye nonne mubeera mulina nobiyika mu kirungi nze kasitaba naggulawo nze nako oyimba ebintu byange ne bibeera awo nange ndi mu strike wangi mama sijja kuyimba